tubadde twogera ku ndwadde kuba twagala olwaleero abatulaba ogenda mu mulimu guno ng'otegedde bye weetaaga okukola kuba kye tunoonya nabagambyemu nti nze nganze aba yampisize eno wengenda okuba nti bwe buweereza bwange ekisinga okulemesa abantu okulunda obumyu 1 endabirira naye nga mu ndabirira twakyogeddeko dde emabega tusookera ku nnyumba bwe yandibadde sinyumirwa nnyo gwandaba kuŋŋamba nti sisobola kulunda bumyu nga tukulaze enzimba y'ennyumba y'obumyu ekyo mba sikyetaaga ekyokubiri twogedde ku ndwadde n'obubonero bwabwo osobole okumanya nti obulwadde buno obubonero bwabwo bwe buno era tujjanjaba bwe tuti awo kiba kinkolera now kati essaawa eno njagala tutunuulire ku kye tuyita emmere endiisa y'obumyu tugiriisa mu bintu bisatu 1 tugiriisa mu muddo greens omuli amalagala omuli omuddo gwonna oguba gwetaagisizza omuddo guno gwandibadde mulungi nnyo mu emirundi ebiri waliwo fresh ebikyali ebiramu nga tebinnakala ne wabaawo n'omuddo gwe tukazisizza ogwo oguba gukaze tuguyita hey abalunda ente mugumanyi guyamba nnyo okubanga gutangirako okwo ku ndwadde n'endwadde entabula y'emmere oba endiisa y'emmere ey'okusatu yeeno gye tuyita pereti njagala abatulaba oli ayinza okwebuuza nti yisa pereti gwayogerako ate singa gwe tumanyi no omuntu tulina okumuyigiriza osobola otya okwekolera pereti eyo gy'oli tufuna kasooli ne tufuna mukene ne tufuna soya ne tugattamu otunnyu ne kakalisiyamu kati eno ntandikwa bwe tunaagenda nga tugenda twemanyiiza tujja kufuna puleeti kwe tukolera pereti oyo nga bw'oba omaze okumuteekateeka bw'omuteekako onyiga bunyizi oti n'oyisaako engeri ya loola n'afuluma ng'akunkumuka eno wansi eyo enkola ya pereti osobola okubuwa emmere entabule nga si pereti naye entabulire ddala ng'otabula kasooli n'oteekamu mukene oba soya oba ingredients ekirungo kyonna n'oteekamu omunnyu n'oliisa obumyu bwaffe akamyu bw'oba okawadde emmere ekamala n'okawa amazzi agakamala nga kafuna ekitangaala ekikamala ne kafuna empewo ekamala akamyu kagenda kukulira mu myezi 6 kabe nga kalina kilo ezisukka mu 5 just myezi 6 gyokka naye gwandaba akakaako emyezi 5 kenkana ki kazitowa ki obumyu buno bulina okubeera n'amazzi 24/7 nga wekaagalira okunywera amazzi wekanywera emmere erina okubeeramu n'omanya nti akamyu kandiridde emmere bungi ki kuba gye tukomye okukabwa emmere ekamala gye kakomya n'okkula mbaagala okuba nti buli omu baako kyokola mbagambye eno pereti eyaffe gye twekoledde wano situnnagenda mu kyuma oba kugenda kugula mmere eri imported no tugikoledde wano twafunye kasooli ne tufuna mukene ne tugattamu soya era n'oli ne bwabanga n'owunyako obuwunyi bwoti osobola okumanya nti emmere ffe tugyekoledde akamyu kano bwe kanaabanga kalidde emmere gwe gy'owulira gy'oyagala kajja kulaga nti kasobola okugirya naye nga tugikoledde wano tukendeeze mu kusaasaanya ssente mu bintu ebimu nga tusobola obyekolera awo we mbagambira nti njagala omulunzi ali eyo bano bakulu bannange basobola okulya emmere eno ng'okozesezza kitono nnyo
naye ate n'oba ng'ofunamu. So kyembasuubiza kiri ekintu kimu, bw'oba nga wandyetaaze kiba kyangu, essimu osobola ogikuba, naye bw'ogenda ku YouTube ojja kuba onsangayo. Noonya Dr. Isa Luigare, tusomese abantu basobole okuva mu bwavu. Bwe tunaatambulira awamu, kano ka vidiyo ka sharinge kaweereza abalala. Gwali ku TV kubira omulala omugambe nti ababadde tebamanyi nti obumyu kati saawa eno kyattunzi. Tutandise okubanga tusobola okulunda, abalunda enkoko balunde, n'abalunda obumyu tulunde, tugende mu katale. Ojja kwesanga nga enkoko ey'emyezi 6 egula $5,000, naye akamyu ak'emyezi 6 ku 8 kagula $12,000. Ani asinga okufunamu? Ali mu kamyu oba ali mu nkoko? Akamyu kano buli ggwanga lisobola okukalunda, buli ddiini oba enzikiriza esobola okukalunda, buli myaka gisobola okukalunda. Tekyetaaga buyigirize nnyo, kozesa materials z'osobola okufuna, tusobole okuba nga tulunda, tuve mu bwavu nga tukolera mu kifo ekitono kye tuyina ewaka. Saba Mukama Katonda buli omu obeeko ky'okola, oleme kwekubagiza nti nze Katonda alabika yankyawa. Katonda takukyawanga, naye gw'olina okunoonya okumanya okusobola okubaako by'okola. Mu colleges ezimu n'amasomero agamu ndowooza kyandibadde kitukakatako tubeewo ne projects nga zino. Bwe liba ssomero lya primary muteekeewo obumyu. Omwana anaagenda okumalako P7 ng'ategedde obumyu bulundibwa butya, bulya butya, bujjanjabwa butya. Bw'eba secondary muteekeewo ebisolo, muteekeewo enkoko, muteekewo obumyu. Omwana okubeera veterinary officer nga nze tekimwetaagisa nnyo kumala genda mu institute. Wasobola otandikira wano practically n'aba nga asobola okkiyiga. Bwe tunaatambulira awamu kiba kitegeeza emirimu tujja kikola tusobole okuva mu bwavu, naye nga bye tukola byonna biri wano. Amannya nze Isa Luigare Baakibinga, nakoowa kujjanjaba bantu olw'ensonga nti mulimu abamu abaali balwala nga balwala lwa birowoozo. Obwavu bwe bukuluma olwala, naye bw'oba omugagga obulwadde obumu buba bwa kibiribiri. Twagala bonna buli abayeetaaga, gwe tulaba firimu eno, laba obulutambi luno, ka vidiyo kano kaweereze munno, you just share it. Bwe tunaatambulira awamu tujja kusobola okulwanyisa obwavu. Abantu bonna bateeke mu kintu obayigirize bwe tukola. Bwe tunaatambulira awamu tujja kulwanyisa obwavu. Kama Katonda abankuumire, bulijjo newankubadde sinze musaba. Twagala okugaggawala, naye ng'omuntu tumuwa amagezi, tumuwa skills ne services. Luigare Isa Baakibinga gange, essimu eri 0772 38 78 14. Njiddamu 0772 38 78 14. Owa Airtel eri 0700 25 58